nange ofudde aye nekirala mukama yagabiridde yandiwa ne mukwano gwange Hassan ndowooza mumanyi nebaza mukama Katonda nti obulamu butambulira ddala nga bwe nabubala okitegeera olunaku nga bwe yabubala bwe butambula ekitiibwa tusingiza Katonda omubiri omunene nali mutono nyonzi ngababeeramu n'akasente akasente kafunye alhamdulillah kituufu wali oyagala okubeera omunene naye mutono nnyo okusinga bwolowooza omuwulire omusajja ono munene omunene fe abala twagala kukogga ye obunene nzifunye egamba mbulamu ekintu kimu kintu ki kintu ky'abantu baganda tugulayo kamotoka era buli muntu ndowooza kyekiro buli muntu kirooto okubaako nga bwogamba obulamu bw'ensi eno ng'enkata oginyolako okitegeera naye nga mwebale kukola yonna gye muli eyo mwebale kukola bamikwana byonna bye mutuusaako engalo byonnakola mukama abadizeewo mu byonna banange mukola omulimu gwa ttendo nnyo mukola ekintu kyamaanyi nnyo ebintu byonna bye mukola naddala eriffe nekisinga ddala byonna okuwatch my videos ono mukwano gwange naye ekintu ayagala kitandika mpola YouTube channel eriki sebimanyi nnyo omanyi nate bitegeri yakabigenda munyo n'erinnya lyeyakozeseza takyalima naye ng'amanya ge yamatuufu ye Hassan Lubega naye alina YouTube channel ye mpya ekyaliko bantu batono nnyo kiryawo naye nanditeeka linki ya channel ye mu description twagala bamusubscribingeko ku YouTube channel ye ya asuubiza okuteekayo ebintu byamakulu bingi nnyo nga mubitegeera yes embeera etambula etya Benard embeera otegeeza ki ekyeyo mbeera nga ekyeyo kiri kitya kansooke ndye ngalize kano akali mukama njogere embeera y'ekyeyo okusinziza ebbanga lyenjirabiddeko yo bw'otabeera steady oba owedde golowooza omwana ayagala okujja ku kyeyo biki bye yalibadde nabyo ki bye yalikoze yali etegesa atya muvubuka munnaffe ali eyo okwetegeka si kintu kiri awo nti jasi kwetegeka naddala kusinzira nti ojja eno mu nsi zino ez'eddungu ensi naffe bano abawalabu kitegeera si bintu byakwetegeka nnyo kubanga si bantu abali abasinzira nti what did you study wasoma ki okitegeera ne just omanye okukola ki kyekiri eno ekya bintu bandibadde weetaaga okuba nabyo oba okuba omanya olwedde ekimanyi ekyo yeovias passport obuuza osikufuna kampani eri genuine nze ebiseera ebisinga siyagala nnyo kulikomendinga muntu nnyo ku kampani zesitegeera nekusinza ku kampani gyempulidde nti ereeta abantu gyenjagala nnyo okukola ki nsuddiyiisa abantu babitegeera okitegeera naye sijja gamba nti specifically ekubadde nti ekizibu kyetufuna ku bannayuganda oba abavubuka bannaffe beetya you have to trust yourself mulina okwekiririzaamu obeera musajja mugumu ogamba nti nkisobola bannange mutyemu enimwombeera egamba nti ze bannange ekyeyo bakola bwe bate munnange bw'oba tomaze kujja toyinza kutegeera what is happening tosobola kumanya ki ekigenda mu maaso omala kujja n'olyoka omanya ki ekigenda mu maaso kituufu batema abaana kituufu babakuba nga oli ku soosi n'okitegeera n'okuwuliza kwondera okuba kyebakola nakyagaba si kyekigenda okubeera ogenda kutuuka mu famire ng'ate mugambe bali so welcoming nga bali yuzungualized balimu oluzunguzungu nga sibalwalabu balubuukadda okujja eno mawulire gatambulanga nnyo abaana bafa nze nange najja nga mpulira ntidde nzenanga mpulira bimpeddeko ate ensigo ate bino ensigo bazitunda kukyangamba hospital yange amuzza ku yange oba nange nanditunze yange
I'm just kidding. Kozi mujje kata n'ekirala mujje kata Kata bambi ensi nnungi bakuwuliriza eno ekiri eno kata kyenazudde kata etteeka likola mulaba Uganda oli jajja n'akunyakulako akasawo eno tobba nsobola okuleka essimu yange wano enkera negisangawo bwobanga olusanga oli abadde kugironda waakiri agitwala n'agiripootinga ku poliisi ekitali Uganda ewaffe kozi tinjagala ekiralo bategeeza bannaye abatulaba oba batuuza tusinzidde kata tuli kata bamikwano tuli wakati mu kata bantu jabalagakaawo ku kibuga mpolampola nja kubisaako mpolampola ng'olugendo bwe lwasoose okutambula mani nga tusimbula awo bintu biri awo buli kata tusazeewo tutambulemu ate gwe bagamba agitta tagiwoomya okutuka ng'osowere ng'osasula n'omuzeeyi oyo olagawa bannayo ye bannange muzeeyi kalali muzeeyi oyo oba yalagawa bannaye baana muzeeyi kalali sikyamuwuliza naye nga byonna kyekiri bamikwano tulina engombe eno mpade saa gireeta naye kanje tulina okwebereramu just be yourselves is how bakyogera batyo mu luzungu lwaffe olungereza okwebereramu be yourself nakwebereramu otya nki olina okutunula ku myaka gyo myaka gimeka gyenina biki bye naalibadde nabyo bali myaka gyange balina biriwa nokwebereramu n'okuluma ewaka osazeewo n'ogamba nti ngenze ku kyeyo ngenze wamu mu kibuga Kampala ng'omu ku kitundu ky'okwobeera buuka tojjemu okunyooma emirimu bannange kiseera ebisinga buli onyooma emirimu embeera tetambula bulungi yadde nimu okusaza emmaaso kwata bukwasi kituukola Katonda naye abakiraba nti okola ogezaako era abajja kuwa ekisinga nokukola ennyo n'okusaba ennyo Mukama Katonda kubanga waliwo emyaka gyotuukamu n'owulira nti naye kati nkuze neetaaga okubeerako n'omulimu gw'enkola abavubuka bangi eyo tebaagala kukola balemedde ewaka ng'obadde muzeeyi ampa buli kimu munnange ebyamuzeeyi byamuzeeyi ate era naye yabyekolerera nawe oba olina okufuluma ogenda okola ebyo okugamba baana bogenda okuzaala babeere nga babyeyagaliramu eraawo ng'omuntu ng'obyeyagaliramu nekiraba mikwano tulina disi mentality egamba nti sobola kukola gundi tuli eno ebweru ensiza bawalabu okola ng'omanyi ontantekamanyi andabidde wano ebyobere Uganda zesirongoosa ani andabadde batanga akola munnange eno ogikola n'essanyu nga lyamaanyi kubanga yekusasula esente yekola ki yereeta ate n'ekirala b'okoleramu si muntu wa nnyoko si mwana wa muganda we teryakutegeera jasiwalaba muntu ali mukola ate first of all bava lyobuyinga omukozi naddala ekata buli mukozi bamukolera mu kiti bamutwalira mu kiti nga yes mukozi mukozi ng'ogudde ku bantu abalimi tumanyi nti obumulunguse ne bugula muki yonna giwona ababi yonna gye bali n'abalungi Uganda nayo batulugunya bawusmaidi babatulugunya bosi banyaga abakozi nga naye omuntu akunyaganga oba akutulugunyanga ng'olina omusala gwogenda okufuna ogulyawo ogulabikako ojja wano wabweru ayingira miliyoni emu kitundu emu abiri miliyoni 2 miliyoni 3 egamba kisinziira kale omulimu gwokola ate Mukama Katonda wakusaasira nojjanga olina professional gyomanyi okolayo kikosi kyo otegeera kompyuta okitegeera mirimu weegiri okola nga teera mu banka oba okola nga kitunzi mu n'emirimu emirala mwegiri osobola okutunda engoye kugamba ebintu bingi byosobola okukola emirimu emirungi ng'ate gisasula ate abo badriver bo bafunira ddala essente naye ekirala eno sibi ebiringa ebyabantu wa abeewa kubanga wano kyo kiri mu tteeka lya gavumenti omusaala gw'omukozi tegulina kukka wansi wakakati kitegeera omukozi atandikirwako ekata
kalina kuba kakadde plus nakuba 1000 abanange tebasasula 9 tebasasula 8 eno kakadde gavumenti yakissaawo nga tekalina kukka watandikirwako 10 olwo ne bayite 10 eno waffe lwekakadde ekitegeera waliyaa gamba tunyiza bingi munnange mu bbanga lyembaddeyo nebitonotono ebitonotono twandyagadde okufuna ku bibuuzo ebitonotono osobola okubuuza ekibuuzo kyawo mu comment section yawo we shall try to respond back tujja kuddamu mpolampola tulabe ku bibuuzo ebyo bamubuuzizza kozina ekiramu gye tulya mujje tulye musonyiwe my manners mayinza saayise manye njala badde nnuma nnyo tetuyita naye nga tumazeeko kutamu katono kuba tetunakuta tetuyita okitegeera mujje tulye mujje tulye munnange tuli wano ku nkoko manye enkoko eno yemmere yenosima omanye enkoko uganda lusi tugigoba nogobano naye enkoko zaabwe eno simanyi enkoko lwaki zirabika nnyo enkoko nyingi enkoko eno nyingi omuceere gutwala abalunzi gyebali abantu balungi ebituwayireeta balina ssente ebiringa byewaffe nti omuntu agenda kulunda enkoko za 5 zirwalemu katono alagajjale ziffe kyekyo omusajja abeera ne faamu y'enkoko enkoko mitwalo 5 ate muntu omu ngazi abakozi baliyo ate bonna basasulwa ate no singamba nti akakalukano talina no byakakalukano omuntu akeera mu motoka n'agisama ekisunsu n'agenda kacaayi akomawulagula omusimbe guyingidde naye mukama atonda ebintu bannange gwe gyogwa obeera bakutata kukakalukana oli akeera ku mbuga nziru si kutuula kacaayi sima kakofi omanyi bwe babuyita kofi bayinage gye bakyogeramu njagala obanyumiza emboozi yange tunaddamu okusinkana nja kunyumya emboozi yange nyingira ntya kata nawa gyemba nyingira kata bingi betusuubira okwongerako so interesting kale bamikwano tunaddamu bamikwano n'olwebyo entunga ebyo tusuubira ebibuuzo byonna byonna mu comment section era tuli so eagerly waiting okubaddamu bulungi byonna mubeere bulungi kama bawo omukisa tubaagala nnyo bye bye